gemawuli agatali konfufumbujjuvu nsaba tutambule ffenna. Tugatandise ne mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje atenderezza emirimu egikolebwa omugenzi Alhaji Ali Kirunda Kivedinda ono nga yatuvudde ku maaso nti gino akoze mingi nnyo eri eggwanga n'obusiraamu okutwalira wamu. Babadde mu kusalira omwoyo gw'omugenzi ku muzikiti ogwa Kampala mukadde ng'okwawukanako nga bulijjo abasiraamu ensala yaabwe leero bano basaalidde kifaananyi. Kakati omulambo gujjiddwayo kugwanika emulago ne gutwalibwa butereevu eBugweri. Abooluganda lwa Alhaji Ali Kirunda Kivedinda abadde omumyuka wa Ssaabaminisita owookubiri bakedde kugwanika emulago okuggyayo omulambo okukola ku nteekateeka z'okuziika. Eriisa evvannyuma bali mukubiddeko mu ndabirwamu z'akasenge mwabadde oluvannyuma lw'okuba nti yafudde ekirwadde kimunabya mu ngalo ekya COVID-19. Omumbiri guweereddwa wa Funeral Service ogutwala ku bijja bajjajja be eBugweri okuziikibwa wakati mu luseregende lwa mmotoka. Oluvannyuma abaddewo okumusaalira ku muzikiti omukulu ogwa Gaddafi e Kampala mukadde era nga ekitali kya bulijjo baleese kifaananyi n'abasiraamu babadde batudde ku ntebe ku lubaaza lw'omuzikiti. Sheikh Muhammad Ali Waiswa omumyuka owookubiri wa Mufti ayogedde engeri gye bagenda okusubamu omugenzi. Naye bye tubadde tumulabamu bwe bumalirivu kwe kubeera nga tasuubira kufunamu mu ekyo kyakola, okubeera nga ayagala buli omu, okubeera nga awa ekitiibwa abamutwala ate nga awa ekitiibwa n'abantu bonna abamutuukirira. Ye Profesa Juma Balunywa ku lwa famire awadde ebyafaayo by'omugenzi gwayogeddeko ng'abadde empagiriwaga mu famire yaabwe. Honorable Kirunda Kivedinda kyemmanyi mufe abali wano ffenna atukutteko yazaalibwa abadde musajja mulangira ebusoga ali mu famire ezo ezaava e Bunyoro ezigenda e Busoga. Ate Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje atendereza ettofaali Kivedinda yatadde ku nkulaakulana y'obusiraamu okutuusa Allah lwamujjuludde. Era ebintu bingi nnyo byayambye ogayidinga omukulembeze w'eggwanga lino ne Prime Minister waffe ku nsonga z'obusiraamu. Ebyo mbirinako obujulizi nti kiyambye nnyo n'okutebenkeza embeera zaffe ng'abasiraamu b'eggwanga lino. N'olwekyo tufiiriddwa omuntu omukiise ow'amaanyi, tusaba Allah amusaasireyo gy'ali. Ategeeza ng'egimu ku mizikiti wegigenda okuzzibwa ku muggalo olw'abasiraamu abatagoberera amateeka ga minisitule y'ebyobulamu mu kutangira ekirwadde kimunabya mu ngalo ekya COVID-19 okusaasaana. Okulagira guggalwe era tujja kusaba n'abakwasisa amateeka bakakase nti omuzikiti ogwo guggaddwa bakola bajja okukkirizibwa nga bamaze okukkiriza okugoberera SOPs. Ye Ssaabaminisita Dr. Rakana Rugunda yasubye obubaka bwa Pulezidenti ng'ayita ku mutimbagano mwasaasiridde abasiraamu mu ggwanga okubyubaka Alhaji Ali Kirunda Kivedinda. Our departed brother Ali Kirunda Kivedinda, and I appreciate the speeches that have been made in the mosque. Alaze engeri Kirunda gy'azimbye mu byobufuzi bya Uganda okuviira ddala lwe twafuna obwetwaze. He particularly worked among the young people to deepen their national consciousness. Oluvannyuma basaalidde omwoyo gw'omugenzi ng'okusala kukulembeddwa mu mmyuka z'okuba Mufti Sheikh Muhammad Ssemambo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhaji Nsereko Mutumba ayogedde emu ku batagenda kwerabira omugenzi Kivedinda. Yayamba nnyo okufunira abasiraamu scholarships ogenda e Buyindi okusoma ne Pakistan kubanga amawanga ago baali bakwano be nnyo. Ismail Nsubuga ne Edisa ne Mutiyaba be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Abadde omumyuka wa Ssaabaminisita owookubiri Alhaji Ali Kirunda Kivedinda ono nno aziikiddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera ku kyalo Buwaabe kisangibwa mu ggombolola y'Ebyangwa mu disitulikiti ey'eBugweri. Okuziika kuno kwetabyeko ne Ssaabaminisita w'eggwanga Dr. Rakana Rugunda.
Abakungubazi bakuŋŋaanidde ku ssomero lya Bubinga Muslim Primary School e Bugweri okwetaba ku mukolo gw'okuziika abadde omumyuka owokubiri owa Ssaabaminisita w'eggwanga lino Alhaji Ali Kirunda Kivejjinja. Abantu bagoberedde amateeka ga COVID-19 nga bakira buli atuuka asooka kunaaba mu ngalo sako n'okwambala masiki. Okusiibula omugenzi kwetabyeko abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abakulembeddwamu abadde mukama we Dr. Rwakana Rugunda, Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, Nancy Kalemba yagala owa pulezidenti w'eggwanga lino, ababaka wa palamenti n'abalala. Ssaabaminisita akiikidde President Museveni ng'asomye obubaka bwa mukama we mwatenderezza emirimu egikoleddwa omugenzi omuli okussaawo enkolagana wakati wa Uganda ne Buyindi. And many people in the country have benefited from that program that was initiated and encouraged by Ndugu Keke and his comrades. Asuubiza gavumenti bw'egenda okusigala ng'ekolagana mu maka ago okubayamba mu bintu eby'enjawulo. Baminisita okuli Esther Mbayo ne Pacis Namuganza boogedde omugenzi engeri yazze abazimba mu by'obufuzi. He ushered me in the ministry for presidency. Mbaire nga mwebuuzaako ebintu bingi. Niwanga badde talya nguzi ate mwesimbu mulina mu memory ya right honorable Alhaji Kivejjinja gavumenti emuzimbe yo institution in his name. Ye Mufti Mubajje asabye President Museveni ng'abasiraamu okubaddiza ekifo ekibadde mu Kivejjinja. Kifo kyaffe kibeere reserved nga kyaffe. Tetujja kubulwa muntu akijjamu ekyo tukakasa kozi n'ebifo ebimu ebirala waliwo we tutali. Oluvannyuma Mufti Mubajje akulembeddemu okusalira omugenzi ng'omulambo tegugiddwa mu mmotoka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mu kuziika tewakiziddwayo abakungubazi nga n'emmotoka ebaddemu omulambo ebaye tekkirizibwa kusembererwa. Omugenzi Kivejjinja akoze ebintu bingi e Bugweri era nga wafiiridde abadde atandise okuzimba ekitebe kya disitulikiti. Ivan Wakibi yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa ate kabadde kaseera ka nnaku na kiyongobero mu kusiibula abadde omubaka wa Kyotera omukyala eri bannabuddu ne bannakyotera bw'abadde mu kuziika abadde omubaka wa Kyotera omukyala Robina Ssentongo. Okusinziira kwa alipoota ey'abasawo yafulumizibwa ono yafudde kirwadde kya COVID-19 ngeno yakolebwa abasawo ab'emulago gye yafiiridde gy'abadde ajjanjabirwa. Okuwerekera omubiri gw'omugenzi Robina Ssentongo Nakasiri abadde omubaka w'omukyalo wa DCI Kyotera kwetabiddwako abantu abawera abakkiriziddwa era ng'obwedda buli atuuka asooka kunaaba mu ngalo okusobola okuziyiza okusaasaana kwa coronavirus. Omukolo okulembeddwamu ekitambiro kya misa ekulembeddwa omusigire w'omusumba w'e Masaka Monsignor Dominic Ssengoba nga ayambibwako bannaddiini abalala. Ssengoba ayogedde ku mugenzi ng'omukyala abadde omukozi ayagala abantu n'ajuliza obuweereza bwe yakola mu kitongole ky'ekereziya ekya Kitovu Mobile n'atuusa obuweereza ku bantu okuviira ddala eyo mu 1988. Tubadde tumulaba nga yeeserejja mu bingi olw'okubeera ffe, olw'okubeera ensi ye, olw'okubeera kereziya. Omukolo gwetabyeko ebikongo okuli abaka ba palamenti, bassente ba disitulikiti ne bannabyabufuzi abalala era nga ssenkakale wa DP Norbert Mao naye tatumiddwa mwana. Abadde omuyambi wa Ssentongo Ssaalongo Stevens wabuulidde abakungubazi ku ngeri obulwadde gye bamukwatamu nga yasemba okulabikako ku mukolo gw'okuziika omutaka John Sansa Mutagejje yafa COVID-19 wiiki 2 emabega ne bamutwala mu ddwaliro okutuusa lwe yafudde. Olunaku olwokutaano nankubira ku makya nangamba Ssaalongo obulwadde nga bweyongedde okunnuma. Katikkiro Charles Peter Mayiga akiikiriddwa Pokino Jude Muleke era mu bubaka bwe agambye nti Ssentongo abadde omu ku babaka abakozi era Buganda beebadde yenyumirizaamu n'asaba n'amuddira mu bigere akole kyekimu. Obulamu bwa Robina bubadde buwa ekifaananyi eky'omukyala omumalirivu. Wabula Dr. Emmanuel Sekyerwa akulira eddwaliro ly'e Kaliisizo aleesa alipoota y'okufa kw'omugenzi okugisuma asanze akaseera akazibu ng'abantu bagiwakanya nga bakulembeddwa ssentebe wa DCI Kyotera Patrick Kintu Kisekulo. Ekyamuleetedde okufa kiyitibwa acute respiratory distress syndrome
era nga kwe kuziira. Ssekyeru alabudde abantu obutazanyisa ekirwadde kya COVID-19 bagoberere ennambika y'okukitangira. Bamulekwa bamugenzi nabo boogedde ku nnyabwe n'engeri y'obulwadde gye bwamukwatamu. Naye ne mbagamba omanyi kisoboka tugende tukebere kano akawuka ka COVID akajja akapya. Bwe twaswera ne baleeta results ne bagamba nti ali positive. Oluvannyuma abakugu omulambo bagutadde mu nnyumba y'olubeerera etakkiriziddwayo bakungubazi balala nga ne bannaddiini entaana bagiwadde omukisa ng'ekyazimbibwa. Abantu ab'enjawulo okulina omubaka Sewungu nabo boogedde bagenda okusubwa ku Ssentongo. Ababaka beeno bonna teboogera Robbi naye badaleezinga issues zaawo. Bwabadde amaze okukyusa kyotera yonna nga tufuuse omuntu omu. Oluvannyuma bannakibiina kya DP nga bakulembeddwamu Ssenkagale waabwe Nobert Mao balaza agenda okudda mu bigere bya Robbi na Ssentongo Nakasirye nga ye Rose Fortunate Nantongo mwala w'omugenzi. Ogenda mu kuyiga ensiko ogimanyi bwefaanana ebisolo ebikambwe. Nantongo yebazza banna-DP olw'okumusaamu obwesige. Mao n'abakulembeze b'ekibiina abalala ab'oku ntiko bamukwasiza bendera n'enkumbi ng'akabonero akalaga nti yagenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kyotera mu kalulu ka 2021. Kyokwana omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Mary Babiri Kabanda wansinzidde naye atulira mukama we Mao nga bw'atagenda kumuwagira nga wakuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kwa pulezidenti mu kalulu akajja. Twagenda tuli bakiragala tulina tubeereyo nga tuli bakiragala okulagira Bobi Wine ekikujja mu DP nange bwebagira. John Bosco Mulyowa ne Fiona Nanyemo bakusakidde Greyino ku Lwabukedde TV. Ndowooza akazannyo k'ebyobufuzi okalabye ne mu maziga bigendayo. Tugenda kuwumula munnaffe nsaba osigale ku Bukedde TV tukyaleeta bingi. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Virginia Jelly ne Baby Junior Soap mukwano gw'abaana bange mulungi ne ku nsusu z'entondo. Bikolebwa Movit. Also mattresses offer maximum comfort for a healthy body, durable. It can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a